nayo yabadde nnungi nnyo wiiki ewedde ebadde nnungi wiiki ewedde ebadde nnungi night prayer ne tugimaliriza ekisibo twakimaliriza ku Sunday ku ludda lw'ebyobufuzi oba ebyobukulembeze ate namo ekibiina ekipya nakyo kyasabuukuluddwa kibiina kisinde bagamba kisinde ekisinde ekya Patriotic League of Uganda nakyo kyasabuukuluddwa so bingi olina kyolabamu ekyenjawulo mu Patriotic League of Uganda ekigambo kyennyini kye baakozesa kyendabamu omuziizi omwoyo gw'eggwanga ekitutawaanya abantu bali mu Uganda naye ng'omwoyo guli mu mbuto zaabwe exactly. So ekisinde ekyo kyansanyusizza buli muntu addemu okwagala ensi ye exactly. buli muntu addemu okwagala eggwanga lye ne mu bigambo ebingi ebyayogerwa nyina statement gye nawuliramu omuntu waddembe okukyawa gavumenti naye talina ddembe likyawa ggwanga gavumenti eri mu buyinza osobola okwawukana nayo tosobola kwawukana na ggwanga netoyawukana na ggwanga kituufu twetaaga okubeera n'omwoyo gw'eggwanga in that bw'ozuulanga balina obuyambi babasabye nga Uganda tolinnya nnyonyi kugenda eri kubaga temuwa Uganda gy'obeera yewali banyazaalabo yewali basezaalabo yewali bagandabo ebukojja n'emukika byonna bibeera mu Uganda wadde gwe Katonda akuwadde status naye abantu bonna abali mu Uganda balinako Oluganda kubanga mu Uganda bannayuganda tuli ba Luganda ate oba Abafirika tuli ba Luganda naye ate bannayuganda bali batya aboogera olulimi lw'owulira bw'osobola okubuuza nti ozaalibwa nti Palisa nogenda manyiyo eyo najjayo okwo nonyonyola we wajja naga nti wonno wabula kati otuuke ewaffe olaba ne bwe musinkana ebweru nga bannayuganda bondi ebayanjawulo tobanga asinkanye munnaggana bondi ebayanjawulo so tetusaana kuba na munnabyabufuzi atambula amawanga gonna nga yakyawa gavumenti ate n'akyawa ne Uganda wakiri akyawe gavumenti kuba gavumenti esobola okuvaawo ku Uganda terivaawo kyetwagala ekyo twagala patriotism omuntu atuuke eberwa abagambe nti yo gavumenti erimu sijagala naye obuyambi buno bugende kubanga bugenda kuyamba abakyala abazaala baleme okufiira mu ssanya eddagala kale bayinza okubawo abanaliba naye era erina Afrika lijja kubaako berijjanjaba kwegamba nga eddoboozi lya munnabyabufuzi ava e Uganda ligattako kukusaba obuyambi kubanga tubwetaaga omuntu akumawo nga yewana n'okwobana kuba yemmere wakalina abaana be bali bulungi nakomawo nga yewanagaga nti obuyambi nabuyimiriza tebagenda bawa Uganda tebatekwa jiwa kantu konna naye ng'ate akomyewo wano mu Uganda gye yagambye tebagiwa kuba teyesibwa jjanjabirwa yalina obusobozi obusobola okukwetuusaako obugabirizi buli bwe badde bugenda okukola kibye badde bugenda butereevu so bw'ombuuza nti ekyokusaba okulula Patriotic League of Uganda sirabawo byabufuzi ndabawo okuddamu kwagala nsi yaffe era nsaba bakole kopi bakope bannabyabufuzi bonna abali mu parties endala bajjeyo akagamba ku patriotism kuba kali registered tebagenda kakozesa naye bakolese bafostaringe patriotism banyikize patriotism butereevu bakinyikize kikulu nnyo okutegeera nti wano wewaffe ne twagalawo era njozaayoza ekisinde ekyo ekikulembeddwa Gen Muhoozi Kainerugaba ekya patriotism. Nalabye Honorable Mike Mukula nendaba Honorable Margaret Muhanga nendaba Honorable Frank Tumwebaze nendaba nga tekitandise bubi abo bwe basajja abakiwa vibrance abasobola okukiwa momentum abantu babaddeyo bangi nnyo
ate era abantu babaddeko bangi kuba Salt TV yakwata Uganda yona n'egiteekawo. Uganda abantu abali mu Uganda obukadde 45 tolina kisaawe obateeka naye osobola obbagatta ne babeera wamu mu mwoyo gumu okuyita mu tekinologiya. So abantu bangi ababadde waddenga tunokolamu abo betwalabye ne mu bye tusinga okulowoozaako bye bigambo byabwe. Nanyumiddwa nnyo ebigambo bya Honorable Captain Michael Mukula bwe yagambye nti omuntu ateekwa okubanga bw'aba akyawa gavumenti eryo ddembe lye naye takyawa Uganda. Gwe mulama gwa Patriotic League yagala Uganda. Era ndowooza gwe mwoyo guli gwe tutandise nagwo ogw'okugamba nti olwaleero kyekiviirako embeera eno okuba nti ekizimbe tulina ebizimbe byazimbibwa mu G6 n'olwaleero bikyayimiridde n'olwaleero oli bakwata sente ne baziwa district ne bazimba ekizimbe ku ssaawa ey'okukikommissioninga nga kirimu olwatika. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akoze nnyo era kyemmanyi buli muntu mu Uganda agandi singa twalina abalina omwoyo ogwo 100 ekikumi bandikoleredde obukadde 40 mu butaano. Akoze nnyo era twali tubulwayo munnabyabufuzi avaayo asiime nti Museveni akoze ekyo kyekitubulamu. Nze ebirowoozo byange biga nti singa ne gavumenti yakiwuka dda naye omuntu okuvaayo nga tosiima munaaka nga gw'otosiima kyakoze kwoyimiridde lyeddembe ly'olina. Ennyumba ogizimbye mu mulembe gwe ovugidde mu mulembe gwa mamotoka abaana bo mb'obazaaliddemu basomye bali mu international schools olinnyo ennyonyi buli lunaku naye nga tiketi yo actually ogifuna mu kumuvuma n'oga nti mubi. Nonze ndowooza kya bugunjufu okwapreciatinga ekiriwo. Again tuddayo wali ku kisinde kya patriotism nti okusiima mwoyo gwa ggwanga. Omuyimbi yayimba oluyimba ne lukwata wonna basiima ogenze. Ebirungi tukola makulu agekuli basiima ogenze tewali gwe lutaakwatako. Kati kyannaku nnyo okuba nti abantu balina kalikyeye ey'okusiima omuntu ng'agenze obutasiima omuntu tulina obuzibu kati nti omuntu ne bw'akola atya ateekwa kumaliriza bubi nga waliwo abakigenderera. Osobola okulira ebiri ku munnamasaka munnange Mathias Mpuuga Honorable Mathias Mpuuga laba ebimuliko yaweereza bulungi mu kisanja kye nga leader toyinza mukootinga ng'alinayo ekigambo ekitali kyamagezi. Yaweereza bulungi naye olaba nti waliwo abalina intentions ez'okulabika nti ne neighbor tamuwa mazzi. Kati kyetuba twetaaga patriotism abantu bawolerezenga nga ne bw'oba owolereza towolereza lwakubanga bapateyo. Mathias Mpuuga asiimibwa abatali ba NRM abamulwanya ne bali bamusiima. Kenkubulire kino nze ndi wakati mu ntalo obulamu bwange era juzi nasimatuka amasasi ne gantwalako muganda wange. Abantu abatakusiima be basinga kwenda osinga emirimu gyo. Ekyo njagala olwo omuntu akiige munyo okumakya ne mu misingi bw'olaba bakulwanyisa va kuba n'abakusiima abakulwanyisa be bakakasa nti you have done something. Nobody fights a failure. Abakulwanyisa wabaawo ensonga lwaki. Nzizaamu amaanyi bonna abatulaba n'abatuwuliriza bwe babanga tebakusiima era nga bakulwanyisa banoonya kukusimbuliza kitegeeza gw'omaze okusimba emirandira. Ekimu ku byanzijjayo mangu okuwagira Gen Muhoozi Kainerugaba kyekino. 1 siraba ngeri gyensiima mu taata we omukulembeze waffe ng'emyaka gye gyonna kwe kutegeera kwange. Tutegeregana nvuddemu okufuuka omuntu nga yaliwo nensoma nembaako wenkomye
wadde naddamu n'ennyunga nembanga eyasoma kadiguli nkalina neera wasoma mu bulamu obwo nendokokera mu mulembe gwa Museveni nalokoka 1992 ataali kintu mu mulembe gwa Museveni nga mmaze okulokoka laba gye ntuuse sijja kwogera bingi bw'oba tomanyi bwendi olina ebizibu byo ate era weebuzaabuza weemamaaza kuba kwemamaaza kwe bw'oba tomanyi bugingo bwali weemamaaza kiba kinene era so to me and to so many be bayita ba silent majority we can see what the father has done. Bali boyogedde abalinze akaseera akabi ate basiime amaze okugenda ng'amaze okugenda amawanga gonna agatwetuludde gamuyita taata w'amawanga kubanga tewaliwo ggwanga litwetuludde nga talina mukono mu mirembe gye balina teririiwo Africa yonna Yoweri Kaguta Museveni abadde icon. He is mwoyo gwa ggwanga mwoyo gwa ggwanga ndowooza kituzaayo wali omuntu oyo atasiima atalaba kirungi era ne mwoyo gw'eggwanga beera tamulimu ne bw'aba alina ebintu era abamwavu kati kansire wali mala konjoininga statement yange mu ngeri yonna omuntu gwe nsobola okulaga nti nsiimye his excellency era nga bwe mba mulaga nti nsiimye sirwana na mwana we tulwana na Muhoozi Kainerugaba sisobola kulwana na mwana we nsobola mulaga nti ng'okyali mulamu abaana bo bayina ababasapootinga kubanga ekituufu kiri nti eggwanga lino Mukama akukozesezza olijje wala ettaka lyalinnya valiyu ebizimbe bizimbiddwa abantu ekiriwo tolina bw'okinyonyola kyeraga kyokka naye abeemamaaza balaga tewaliwo n'ekimu ekiriwo naye ng'ate bw'obabuuza nti obulamu bwammwe obufugiddwa Museveni emyaka emingi n'obulamu bw'abakitammwe Museveni mwataali bufaanana bikwatagana bukwatagana did they live a life that you are living jjajjawo yavuga escalade oba kitaawo this is better kino ekyaleero so kati sirina aspiration za kufuuka president wa Uganda omusajja bw'abanga avuddeyo ng'agamba nti ennyumba mwembadde taata byabadde akola mbadde mbiramu and I appreciate him I can do better akaluwa kange kasooka okufuna tolina omuwakanyiza asina omuwakanyiza neera okumuwakanya kankyogere Musumba okumuwakanya taata we nga tanaba kuvaayo kugamba nti nedda atulinda ddoboozi lya taata nedda tola nti nakyo kiraga nti taata yakkiriza oba ate naye taata tagambanga nti nedda omanyi statement zikolebwa emirundi ebiri waŋŋamba ng'omaliriza diguli ey'amawulire nti no comment is a comment sikwata bw'oba oyogera nomba nkwata nze nsomera wano nga mwogera nasoma kati amawulire nagasoma no comment kati taata tanaba kukola comment taata tanaba kukomentinga naye kyendowooza nti omwoyo bwe gutyo mu ggwanga gwatandika dda lwakuba nti abamu baagala kubalaga nti ate bo tebasaanidde naye bwe tutandika okukwata lisiti y'abantu ba mwoyo gwa ggwanga abasiimye abazadde kye bakoze ne bateekayo abaana as a token appreciation bangi kuviira ddala ku Ken Lucyamuzi kuva eri mabega ku mugenzi bali ku ddembe honorable bali ku ddembe omugenzi era ne balonda omwana we okutuuka olwaleero lwaki mulowooza nti ababaka bamwe aba palamenti Mukama bw'abayita muleeta abaana baabwe naye pulezidenti titwandimulinze nakumuyita ateekwa okulaba ng'asiimiddwa ng'akyaliwo. Nalabye ekibiina kya FDC nga kigamba nti tuleeta omwana waani owasisiri ogwalo gwe baliita bamuwanzeeko eddusu ne bagamba nti ono likwate mama wadde mukazi mulungi mama we abadde mukyala patriotist era ebyobufuzi by'engeri gy'abadde abisajjamu
gye twagala abantu bonna babikole ekibi kibeere ekibi ate okyogerere mu maaso g'omukulembeze ekirungi kibeere kirungi you don't oppose to the extent of hating your nation. Exactly. Ekyo kyenjagala kyokka tukwasaganye era njagala tubeere mu Uganda erimu nti bw'oba oyagala kibiina kiri nga nze njagala kino tuliire wamu as in let us dine together tonoonya biso tokolanga abiri tokolanga kaina abiri ekyewuunyisa Musumba boyogeddeko mu ntandikwa abagenda mu nsi ez'ebweru si bwe kiri ate mu nsi ez'ebweru batuula wamu mu nsi ez'ebweru batuula wamu nekyeŋŋamba sirina bukakafu batuulamu ne baliwa Prime Minister wa Israel twayogera wano mbadde ngamba nti oga nti bwe bava wano abannayuganda batuuka eri abewakanya neeri beeyuza abaakuno eri gye bagenda bo batuula wamu baawula pate bagatta eggwanga bwe kituuka ku Israel eri ku lutalo opposition yasooka kuwa cabinet ne b'omusindika akamandinga kuwangula kubanga Isirairi yewangula kati mu nsonga eno tuza tunatera okumaliriza tuyina okubanga ffena tuyina spirit age Uganda yewangula. Yes.